enguzi n'ennungi anti nungi kugwe naye mbi kwoyo gwe bakusese singa gavumenti evaayo n'okwata ebusiba akantu ke najja n'asayiningako kumba omukulu agenda kuwuninga ki lwakuba nti etteeka lino erigambira nti ne muno bakwatagamaani ne bonna waliwo batannayogera naiko ne mukwano gwange wano n'omukulu olwo omulasiraasi oyo bonna twali wano nga bagamba banna akasente kakolaki tekajjanga naye ng'ate bawandiikibwa ku lukalala era ne sente ezo zakola ki zibanyuma ne bannaffe abaali ku longo bagitanga longo online ki klale oba campaign eyo gye bakolanga interview nga waliwo ekibakagulamu kyakyo neziweebwayo very true era bankuba akaama abakulu bakyabanja akati sente kaabwe so kakati sente za president tezipapa bwe zityo tezipapa gavumenti ebayagagabanjibwa ate ekyokubiri nti ye yasiima n'asala naga ziri ziteebwe so kati mukwate empola bagende empola mukwate empola omukulu amale okulayira alyoka atunula ate mu nsonga zammwe alabe batunulemu alabe bano bani batasasulwanga wakati yasoose okukola yose kwokyayo ba MP bekubeka enfuufu mweza mwenja zikwatako nja okuzikwatako amaze okulayira kati mulinde bagumiikirize ekyokubiri akyaliwo president akyalina emyaka mingi ku nsi era so mulinde tuli omuntu ejjajja jjajja akyaliwo era tukyali awo neteekako corporate naletekako omukono awo etteeka lya corporate ebigambo bikulabidde walagenda okuluzinga batya anti siba alina lwati za performance nyimba takyazivunaanyizibwako kuna basawo yonna nga omusajja mwana nga ayingidde akantu oyo Shiba yali yasayininga dda mu wa Jeff Chiwa bano asonyiwa mukko wa Jeff Chiwa agambye ennyimba tazifunanyizibwako but zalina ko yoka Shiba ina minyo zange bbiri yango performing wana nawe na kifo kyange ekikoma wenkuyita yimba wali batize zokazoka zino zonna segadde Ompolo Jeff Chiwa manager kati ereteka ulira manager mu sente zi nyimba zize ne kisokoleke waliwo zibaita performing artist performing artist ono mwakola naye endagaano ki mpozi ate kati Jeff engeri gyaludde mu ndongo ayinza okuba yamusiba ekikooko abaana abo nga contract gye mwasayininga ennyimba zino zewakolere wa Jeff azipenjoka 100% nayimba kokko nina time anja yana mwenfuna manager endagaano inasojindisa nga ne bakuwemba pula 10 endagaano inasojindisa ku mukono kinti akakasizanga agenda kumpisaamu abaana babeera mukoyana bateka emikono ku miragalo zibatategeera ate wane Uganda okusoma kizibu kyaffe tetusoma ayi bakwate penye kuba nsome okusoma kwa ndono kwa mtu mara ngokulukunya omukono biri munatwala kakati ndaba Shibao corporate je yaranirira nga tena we muyambira nende dda babeera ng'oli artist wa performing artist kitegeza balina okuddayo bagenda kutuddayo oli afune balooya be bakole gye bayita memorandum of understanding bakkiriziganye ku buyiiye oba ku biyiiye bye yayiiya ng'ali ewaani if it means okusharinga realities nti you take 50% I take 50% bajja kukola ekyo ntasobola kuwa rights zonna ziri full lwa nsonga ki nti yegwe azikola ki yegwe performing artist eyayimba jjukira etteeka lino lyazze nga lijja kuddukirira ne producer awo baganda baffe naddala abawala abasinga sigamye bonna kalamu teba yaabwe ekalamu teba yaabwe naye tugambye nti corporate we yajjidde kati awo Jeff wajjira samiriko nkumpande nze nasasulanga nasasulanga producer nasasulanga writer nasasulanga biki byonna promotion ye writer n'agamba
njala millions nsanga 2 mpeddeyo ekyo era amuguza ne kati kirwe kiti tujja kudde tutaganjula endagaano z'abakulubamuzi bakola eza Shiba ziyasayininga ne Jeff Kiwa kubanga begambye ayinza yamusiba okuyayaana okubeera waawo yamusibayo yamuteekayo kagundi akawaayiro nga yeye akolaki manyi bintu bingi tukola mbutamanya ate butamanya tebitugibwako musango kati omusajja ayinza okuba yamusiba akantu ke najja n'asayiningako kumba omukulu agenda kuwuninga ki lwakuba nti etteeka lino erigambira nti bino ebitemetemera abantu bano wammanga writer producer performing artist then ne manager kakati bajja kudde bataputa amateeka gano Jeff Kiwa manyi musajja mukulu ate mugagga alina ku ssente Shiba wanaabanga bakanyiza era bakyasobola okuddamu ne bakkaanya ku butakkaanya obuliwo naye amanyi katukole bwetu alategedde ekigambo ekyo obutakkaanya mu butakkaanya nsikitegedde okukkaanya ku butakkaanya tubayinza okuba alina obutakkaanya esobola okukkaanyako obutakkaanya ne bakkaanya so kakati obulumu ne bugwawo so kakati ekyo tukina kibalekera n'okwekwatakwata kati kuba corporate bwe yamaze okusayiningibwako wakuba nti nga bwe nakugamba omulundi guli nga bakagiyisa nagamba nti ejja kuyamba nnyo naye nga naffe tufunye discipline ow'okuteekesa mu nkola ebyo ebigwanidde ku corporate wano e Uganda akankusese tewali teeka likukkiriza kuvuga nga tolina misipi otegedde nina kyali wange omayize n'emikwano yakuba nemugamya emyaka 7 tagendanga kyambogo mpoze kyambo twavaayo tuli wano ku Nassa tagendanga ku Nassa kufuna permit ye permit yagamba ebeera mu nsawo afande nagipakinga namwocha ku dashboard kwafunira ekikonde namwocha ye permit ye kakati kyenkugambye kiri nti ensi yaffe tunabera kwiteekateeka ebyo mbigenda tusuba okimanyi bulungi ensi eziggumiryo bwe ziteredde ekyo tekikolebwa naye wano olwokuba tunaba kwiteekateeka bulungi amateeka mangi amalungi bayirewo nze kankuseseemu kana akantu kamu gavumenti kimanyi obuntu buno mubusalamu gavumenti ye Uganda mbasaba mukole ekintu kimu nga temunabaleeta mateeka amayitirivu ennyo traders bill manya sovereignty bill manya corporate bill byonna nga temunababbiisa ulira munkolere ekintu kimu ekiti musooke mukwate ekintu kye bayita enguzi egwewo kimala ninga waliwo abagamba ulira lwaki ngamba nguzi enguzi yetatanya amateeka gonna ogafuula ekisekererwa ogafuula ekisasiro enguzi nenungi anti nungi kugwe naye embi kwoyo gwebakusese singa gavumenti evaayo n'okwata enguzi n'ogiteekerako ddala enninga ng'eri siriyasi lwaku bino ebyokubeera ng'ogitaddewo ate olina boolabamu n'ozikiriza eriiso n'ozibiriza eriiso ng'eri siriyasi egenda kutaasa bino byammanga bw'oleeta sovereignty bill n'ogamba nti tutasindika bukadde biina plus minisita agenda kukeera enkya nga alina battira ku liiso naye ke nyini eba ekyakola nga tanaddira muntu ku liiso naye mwe nyini eba ekyakola kuba baganda baffe abo basinga balina bizinesi ebweru w'eggwanga abo kati nkulaga ekiwuka nguzi kyekitegeeza tujje corporate radio wagigambe buli radio ino osasula akakadde k'ensimbi buli mwaka bano basoloza bennyini bayo gwe banyigambeka eri mu system alage nti gundi yasasula oba gundi tanabakola ki sasula nga tonnakwata ku nguzi buli tteeka eriyisibwa mu Uganda buli kimu ekikolebwa mu Uganda tekijja kukola tukotakota mu galumonde tuli mu kukotakota mu galumonde nga tonajja nguzi tonagikwata ku nfeete buli kimu ekikolebwa muli mu kwerimba amateeka amalungi gonna constitution ya 95 yali egabaga bulungi era nga Uganda esobola okubeera ensi eyeesiimisibwa singa byali biteekesebwa mu nkola naye akawuka kali kamu nguzi ensi yaffe tezalujjula koze mu part of Africa kayingira bwe kati kali mu kulya kasensera
bino mulimu nammwe malala ne munayisa amateeka 100 basala na kwagala amateeka President Museveni wanayisa amateeka 100 nga gonna agateekako omukono wano nga tewannabeerawo kibayitanguzi kubeera ng'eggwawo walayamu tegagenda kukola kuba lwa nsonga ki nti wono mu Uganda olaba n'omuntu gwe basibye n'awaayo kintu kidogo nakuba onaadulira ekyalo so producer ageze akutwadde akadde ndoza akireko nsaba bwewaawo nebaza bakaba banga bandikamu sente nga sibyola ba focus service and events beine kuwa emikolo emirungi bakuwa package basobola okuwako emu okuwa okuwa full package bayiza n'okugamba nti nze njagalako ebifaananyi byokka naye bagikuwa tulina gye twali eyo batuwa okutimba batuwa juice era bayibeyo ku TikTok focus event services omukolo ogwo kweguli obw'omwana ono vocalist bamuyita Kato bano bayimba bakapera gumukolo focus yagutimba era ne bawanika juice ne bawane tent zino eza pagola tent ebanga nyumba embo abakuba tule n'abazadde batule eno kakati ezo byonna bijje mu focus event services ate era nkujjukiza bannaffe aba focus graphics and branding be bakola bino bakuwa obutabo olumina business manya zagala obutabo buli customized oyagala stickers oyagala banners ezo bwezityo ibani ennungi ennyo ku business era bazikolera so abo nno nabe nabazise mu kwezi ku screen bagamba nti banoonyeeko nkujjukiza n'okubeera nga nkutegeeza nti beera gumite ng'okozesa kujja kagatto azuluufu zibenda ezasensikenda kuzino zakuba kujja kagatakoola gamba beera gumite lwaki oyita gumite nga mu kisaawe ozanya sekendi zameka otherwise erikena kusukawo nyaawo nze sikadde zinga bulijjo blood brand ambassador w'abanyolo ebyo